أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعز أولياءه المتقين وحقق لهم وعده وأنجز لهم عهده، وصدق الله إذ يقول في سورة النساء: ومن أصدق من الله قيلا سبحانه أعلى الدرجات عباده المجاهدين ليكونوا حصنا حسينا للإسلام وركنا للدين. وصدق الله إذ يقول في سورة النساء: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه رضوان الله عليهم أجمعين، وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusaba Allah nanyine buyinza nanyi matenda tusime. Tumusaba Allah tuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutwalizibwamu. Tumusaba jalla jalaaluhu awonye abalwadde endwadde ezibaluma, amalira abalina ebizibu byabwe. Tumusaba omutonzi Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe. Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda maaso n'omusomo gaffe oguyitibwa as-siratu an-nabawiyya, ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Omulundi ogwaggwa twawunzika abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama, nga situnnaba kubatandikako twawunzika bakyala be, abo be tuyita bannyaffe. Kaakati tugenda okutandika okulaba biiznillahi tabaraka wa ta'ala ku gazawaati nabi sallallahu alaihi wasallama. Tugenda okutandika okulaba ku ntalo z'omubaka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalwana entalo difa'an anil islami, yalwana naye ng'ekimulwanya kutaasa busiraamu. Abalabi baabwo baali baagala bumalawo, naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama teyalwananga kulumbagana. Okulwana kwe tekwali kwa kulumbagana n'akatono, kubanga obusiraamu butugaana okulumbagana. Wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Temulumbagana, Allah tayagala balumbaganyi. Tetukkirizibwa kulumbagana, naye ate tukubirizibwa okwetaasa senga wabaawo kutulumbagana. Eyo eddiini yaffe. Abakkiriza, entandikwa y'obusiraamu yali nzito nnyo, era buli muntu eyasiramukanga mu biseera ebyo kaali kabonango ku bamawale abo abaali bayiganya obusiraamu n'abasiraamu. Basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam be basooka mu ddiini eno baalaba ffe bye tusomako obusomi era nga tuwulira biwulire, naye nga bo byabatuuka ku nnyama. Abaafa baafa, ab'ebisago baabifuna, abawaŋŋangusibwa abaakola ki. Embeera yali nzibu nnyo, baababonyaabonya, baakuba Abubakar n'okuzirika n'azirika. Yabawona Umaru obuzira bwe, amaanyi Allah ge yamuwa, ate omukwatibwa Umaru ye nga gwani, naye nga baabakuba. Usmani baamukuba, baakuba sahaba bayitirivu. Subhanallah. Naye omubaka yabagumya ti eddiini eno ey'obusiraamu ejja kusensera buli kanyomero, ng'era bwe tulaba esensedde buli kanyomero, agyekubako yagwa eri. Omubaka sallallahu alaihi wasallama Allah yamukkiriza alwane olw'ensonga nti nno baali baagala kusaanyaawo busiraamu n'abasiraamu. Entandikwa basahaba bajjulanga abantu ne baagala balwane, naye ng'omubaka alaba tebannaba kuba nti beemala, ng'abagamba mugumiikirize okutuusa Allah lwe yabeera ng'agenda abayinjuwaza n'abasobozesa. Allah naga uzina lilladhina yuqataluuna bi annahum zulimu. Bakkirizibwa kati abalwanyisibwa kubanga be baali azaamanyizibwa. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Allah ajja bataasa kubanga obusobozi obutaasa Allah yabulina. Abasiraamu
ekyabatuukako tekyali kyangu, naye ng'ensonga enkulu yali nti teri kyababonyaabonyisa okuggyako okukkiriza kigambo kya tawhiidi. alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq, baafulumizibwa mu mayumba gaabwe bwemage. ekibafulumya ki? illa an yaqulu rabbuna Allah, olw'okuba baagambanga nti omulezi waffe Allah ali omu, tagattwako kintu kirala. ensonga eno ebeeranga ebawalanyisibwa bamawala ne babeeranga babawalana, ne babeeranga babateekako ebibonerezo, ne babeeranga babateekako obukyayi. Mungu muyinza, bangi mu bantu abo abaasiramuka ate abaali abalabe ku basiraamu abaasiramukanga ku buyinza bw'omutonzi Allahu tabaraka wa taala. Abampuliriza, oluvannyuma lw'ebigambo ebyo byetuwulidde ebiraga nti abasiraamu baayiganyizibwa ne babeera nga bababonyaabonya okutuusa ne batuuka n'okusenguka gye bazaalibwa. Olabanga ekyokusaaga, naye wallahi okukyenkya nti omuntu asenguse okuva wazaalibwa nga okusengukako si kwa kyeyagalidde. Waliwo abasenguka nga yeyagalidde n'agenda awangaalira ewalala, naye nga wano gyazaalibwa dda n'abeera okyere, tewali mutawaana. Naye okubeera nti omuntu bamututte talinnya nga bamugya wazaalibwa, nsonga nzito nnyo, nsonga nkulu. Wallahi nsonga si nnyangu n'akatono. Era basahaba ensonga eyo abatuukako munnange ne bagigumira, ne bagenda mu Madiina. Allah muyabaagaliza okubeera nti bafuniramu emirembe, era obusiraamu eyo munnange gye bwava ne busaasaana buli kanyomero. E Makka gye bwatandikira bwayigganyizibwa nnyo ne butasobola kusaasaana mu nsaasaana ey'ematiza, naye bwe baagenda mu Madiina, Allahu tabaraka wa taala n'abongera amaanyi n'abaggulirawo, obusiraamu ne butandika okusaasaana mu bitundu eby'enjawulo. Kaakati seera kyatuuka ne wabanga waabalukawo kye bayita gazwatul badiri al kubra, olutalo lw'e Badiri olunene. Olutalo olwo lwalinga lukulu nnyo 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 ku sayidi y'abasiraamu. Naam, wakanat gazwat Badr hiya awwal ma'arakat kharaja fiha Rasul sallallahu alayhi wa sallam liyuthbita lidunya bi asriha. Olutalo mbaka lwe yafulumiramu alyoka akakasa ensi yonna anna alhaqqa fawqa alquwwa, amazima gali waggulu w'amaanyi. Ejjoogo ligenda ne liyitirira ne lisukka, abalireeta ne balowooza mbu kitalo nnyo amaanyi balina, naye nga obusiraamu ge mazima. Ekiseera kituuka n'onoonya amaanyi nga tokyagala baagabadde. Mubalabe, wa anna al-adada wal-udda laysa bishay'in, obuyitirivu bw'omuwendo gw'abalwanyi n'ebyokulwanyisa ebyo tebirina kye bizitowa. idha iltaqaya bilhaqi, wabanga mazima ge bafeesinze, alwadih, agali ekyere, wal imaanu sadiq, n'obukkiriza obwannamaddala. Ebyo nno olabanga ebyokusaaga, naye tuba tunnyonnyoka ku ntalo ez'obusiraamu. Weewuunya omuwendo ogwawangulanga n'omuwendo ogwawangulwanga. Egimu ku miwendo egyanneewuunyisa lwe lutalo lw'e Mu'ta. Bwe tunaaba tutuuseeko inshallah tujja kuba tulunnyonnyoka olwafiiramu Zaid bun Haritha, mukwano gwa Mubaka sallallahu alaihi wasallama, ne omwana wa taata omuto Jaafar ibn Abi Talibi, ne Abdullah ibn Rawah. Naye ng'olutalo olwo abasiraamu baali kigambibwa 3,000, naye nga beewaŋŋanga abantu ejje lya mitwalo 20. Subhanallah. Naye obuzira obwetololera awo bwali buyitirivu nnyo. Bwe tunaalutuukako inshallah tujja kuba tunnyonnyoka bingi ddala. Olutalo lw'e Badiri luno lunnyini lwe twogerako tujja kuba inshallah tulunnyonnyoka mpola mpola. Allah yagamba mu aya gye tusomye wali mu mukaddima eri mu suratu Ali Imran nti laqad nasarakumullahu bibadirin wa antum adhilla. Allah amazima yabataasa, mazima ddala Allah yabataasa mu lutalo lw'e Badiri. Mwali batono, mwali batono, naye Allah n'abataasa. Baali 314 oba 15 oba 313.
omuwendo guli awo bwe gutyo naye nga beewaŋŋanga eggye ly'abantu 950 okudda waggulu amakulu wakati wa 950 n'olukumi era byaggwa abasiraamu bawangudde. Allah yabagamba fattaqullah muti Allah la'allakum tashkurun oba oli awo mujja mwebaza kubanga ebyo byonna bibalwa nti byengerera byetaaga okwebaza. Abampuliriza olutalo lw'e Badiri lwali lukulu nnyo eri abasiraamu wakanat a'zam kifaaha bayna alhaq walbatil lwali lwawula wakati w'amazima n'obuki n'obukumpanya wakati w'amazima n'obwonefu wakati w'amazima n'agatali mazima lwali lutalo nga sinziggu naam era ddala lwalaga nti waliwo enjawulo eri wakati w'amazima n'agatali mazima. Abalabe b'obusiraamu bangi abaalugenderamu olutalo olwo abaali bakulemberwa Abu Jahali nga bwe tujja okulaba biiznillahi tabaraka wa taala. Mpozi mujje tutandike n'ebigambo bino biiznillahi tabaraka wa taala ate oluvannyuma tujja kuba tutandika okunnyonnyoka akatono n'akanene Allah atuteeremu obwangu naye nga mukimanyi nti entandikwa yaffe etera kuba yakuggula mulyango bwe tumala ne tusooka tuyingira munda. Kaakati لا بد أولا أن نعرف السبب الرئيسي في وقوع هذه الغزوة. kitulumiza okubeera nga twetaaga okutegeera nsonga ki lwaki olutalo lwagwawo. Lwaki olutalo olwo lwagwawo? خرج أبو سفيان بقافلة لقريش إلى شام. أبي سفيان yagenda n'afulumira oba yafuluma n'ebyobusuubuzi nga bwe baakolanga baalina engeri gye basuubulamu batwala emmaali ekyami ne bazza emmaali. Yagenda n'afuluma ng'ava mu Makka n'ebyali nabo. وكانت هذه القافلة أعظم عير لقريش. maali yali y'amaanyi yali yeebalwa nti yesinga obungi. Wajma'aha li amwali Quraish, yali yesinga obungi ku maali y'aba Quraish. Balina engeri gye beekolangamu omulimo ne bakuŋŋwanya emmaali yabyo ne baba bagibatwalira ne babeera nga bagitunda ate ne bazza ebyobusiwe batyo. Embeera yaabwe yali etambula naye ng'emmaali yali ewerera ddala. حتى لقد كوم ما فيها بنحو 50,000 دينار. emmaali egereeganyizibwa eyo nti yali ewerera ddala emitwalo 5 egya dinaari ziba sente empitirivu. فعلم رسول صلى الله عليه وسلم أن العير قد فصلت من الشام عائدة إلى مكة. Ombaka yamanya nti batandise okuseseetuka maali yabikomo ekuva eshami badda emakka. فندب لها وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله يغنمكموها. yabagamba mufulume emmaali y'abakuraishi baawo bayunguka bajja oba oliawo Allah ayinza gibasuulamu ttaano. Ombaka teyali mu mize gyonna gitakkirizibwa. Oli ayinza okugaa nti ate ombaka yali abagamba bateege emmaali lwaki abantu bano baasuuza basahaba ebintu byabwe mu Makka. Mbeera yali yakwatagana na kweddiza. Ombaka kye yali ayagala babeeko kye bazza ku byobugagga bwabwe baaleka mu Makka. Ewamu n'ekyo ombaka nga bwe twalaba musamu okusenguka teyakumpanya sallallahu alaihi wasallam, teyakumpanyaako n'akatono nti abantu bano kabeerenga awamba ebitereso bye yalina olw'okubanga nabo baba tutteko emmaali Ombaka si ekikola ekyo wabula buli emmaali yonna gye yali atereka gye yalina yagiddiza bannyiniyo. Ensonga lwaki yaleka Aliyu nga bwe twalaba mu buliri bwe abeerenga omulimu omukulu gw'agenda okukola kwe kubeera nti emmaali y'abantu agibaddiza. Era yamuleka agimulambidde nti eno yagundi eno yagundi. Ombaka n'abaddiza
naye teyasobola kugaa nti akanjiwambe nga bwe bakola ki nabo bwe batusuuziza ebyaffe. Wabula kino kyali nti oluvannyuma nga batuuse mu Madiina kyali kirumiriza ensonga eyo kubeera nti abantu bano babeeko kye basesema. Mbaka n'abagamba emaali esimbudde okuva e Shaami, mufulume maali eyo oba oliawo Allah ayinza okugibasuulamu ttaano. Wa kaana sallallahu alaihi wasallam harisan ala alla tafuutahu al-'ira fi iyabiha kama fatatu fi dhihabiha. Omubaka yali bulindaala nnyo nga tayagala emaali eyo musube nga bwe yamusuba mu ggenda. Yali abateeze mu ggenda ne bamusimattuka akati n'ayagala obbateega mu madda. Wa amara rasul sallallahu alaihi wasallam man kana dhahru hadiran an yanhada walam yantazir man kana dhahru ghaiban. Mbaka yagamba omuntu alina ensolo nga weeri mbuliwo oyo atandikirewo, tabaako kyalinda, ayetaaga ogirinda nga teriiwo, oyo mbaka agamba situmulinda. Fa asra man asra, abayanguwa bayanguwa, wa abta man abta, n'abasoonoka nabo basoonoka. Amakulu abaagira empola nabo baaliwo, abasoonoka n'abaagira supiidi. Zannan annaha al-'iru wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam la yalhaka harban kama kana yahduthu kulli marra. Wabangawo obubaawo kati nga tugaye nti emaali eno yagibaza mu ggenda n'emusimattuka agira kati bamu balowooza nti embeera ere ya bulijjo takujja batera basimattuka ne babeera nga babimalamu oba ne babeera nga banafuwa ku nsonga eyo. وخرج رسول صلى الله عليه وسلم ل12 من رمضان. Baka tandika okufuluma mazaali ennaku z'omwezi 12 mu mwezi gwa Ramadaan, omwaka gwali gwa 2 mu mbale n'ekisiraamu. Wa ma'ahu 319 min al-muhajirin wal ansar. Yalina basahaba bayira ddala 300 n'abasobamu 10. Tukikonyeeko wali amaga nti 313 abakula 13 abala 13 bwe bityo naye ng'omuwendo gwetooloolerawo. ولم يختلف من المسلمين إلا سيدنا عثمان بن عفان لتمريض زوجته السيدة رقية بنت رسول الله. فالسيغامبا basahaba ddala abakulu olutalo olwo tebaalubulamu okuggyako Osmaani yekka olw'ensonga nti yali asigadde mu Madiina ng'alabirira mukyala we muwala wa Nabbi gwe bayita Ruqayya binti Rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Faqad ishtadda alayha al-marad, obulwadde bwagenda bumunyiinyiitira. Fastakhlafa Rasuulu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Maktum liyasalli binnaasi fil Madiina. Mbaka n'alekera Abdullahi mutabani wa Maktum obusigire, yamuteekamu obwesigwa abeere ng'asaaza abantu mu Madiina. Ekyewuunyisa omusajja ono gwe twogerako Abdullahi ibn Maktum yali muzibe naye alina ebyafaayo. Subhanallah, omukkiriza abamukkiriza. Mbaka yamuleka mu Madiina abeere nga yasaaza. Wadafa al-liwaa ila Mus'ab bin Umair. Ndaka yakwata bendera n'agikwasa Mus'ab bin Umair. Mus'ab ono ndowooza twali tumwogeddeko mujjukira, ye awwalu safiri fil Islam, ye ambasade yasooka mu Busiraamu. Lulimi ki olutegeezebwa mu nsonga eyo nti ye muntu Allah gwe muntu Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yasooka okusindika mu Madiina. Nga tannaba kusenka yasindikayo Mus'ab ono n'abeera ng'asomesa abantu b'omu Madiina. Obukkiriza tugambe oba bukkiriza, Mus'ab bin Umair bwe yali tannaba kusiramuka yali omu ku bavubuka abannamaddala era abaagala obuvubuka bwabwe, era
abalabika nti si bangu bakubeera nti gabawugulwa. Naye munnange obukkiriza buba bukkiriza. Musa bunu Umair yamala okusiramuka, yali omuvubuka nga waayise ne bwaba yagenze dda nga omanya nti Mus'ab bunu Umair yakoze eki, yayise wano akawowo kokka. Naye bwe yasiramuka maama we yamulabiriranga n'atuuka omukangakanga, nzija kulabira. Naye munnaye abamukkiriza n'abeera nga yagamba maama, kyoba osazeewo kikula kyokola, naye nze nkoze eki, maze okusiramuka. Yamanya kyobukkiriza terikisobola bunyeenya kasita omuntu amala okuba nti akkiriza ate nga bukkiriza bwa nnamaddala. Omuntu oyo abeera nga okutaasa kwa Allah akulindiridde era obudde bwonna kumukkako. Kaakati Mus'ab bunu Umair ono yatuleesezza ebigambo ebyo byetuwulidde. Baka yamusindika mu Madiina n'akola omulimu gwa kika kya waggulu. Yafiira mu lutalo lw'e Uhud, nga bwe tujja okulaba mu lutalo lw'e Uhud mwe yafiira. Naye subhanallah, bajja basaba ne bakomplaininga mu maaso g'omubaka nga bagamba olugoye oluwo terumala. Bwe tuzinga wansi omutwe gusigala gulabise, tusinga waggulu ebigere bisigala birabise. Omubaka n'abagamba bazinge waggulu wansi babe nga basibayo engeri y'ebikoola. Bwe batyo bwe baava mu duniya, naye nga ebagenda okusisinkana ku buyinza bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ejja kuba jjana, tusaba Allah tuwe jjana. Allahumma amin. Kale nno nsonga si yaga nti omuntu avudde mu nsi muno ng'afaana bw'ati oba bw'ati, ayinza ogivaamu ng'embeera olaba ya kinaku, naye nga munnange y'omu ku bagenda okuwangula olunaku lw'enkomerero. Mus'ab ibn Umair bwe kityo n'abeera nga omubaka amukwasa bendera. Wa kaana abyadu, bendera yali njeru. Wa bayna yaday rasulillah rayatani sud, ate mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallama waaliwo bendera zaali bbiri mu maaso g'omubaka nga nzirugavu. Ebendera ezo bbiri, emu ku zo omubaka yagenda n'agikwasa Ali ibn Abi Talib, ey'okubiri n'agikwasa Saadi mutabani wa Maazi. Wa kaana ma'ahu min al-khiyal farasani, ensolo ze bayita embalaasi, ndowooza muziwulira, ewamu n'omuwendo gw'abasiraamu gwe tugambye 310 bana oba 15, naye nga bambi ekyewuunyisa nga tebalina muntu byandigambye nti ejje lijjuvu tebijulira, wabula lyali lijulira nga lyetaavu obutuufu bw'ensonga bwe butyo bwali. Kaakati bendera bbiri ezaali mu maaso g'omubaka emu yagiwa Ali ibn Abi Talib, n'agiwa Saadi ibn Maazi. Wa kaana ma'ahum tugambye min al-khayl farasan, mu ze bayita embalaasi, baalina embalaasi bbiri zokka. Ahaduhuma li Zubairi ibn al-Awwam, erimu ku lyo embalaasi ezo ebbiri ze baalina, emu ku mbalaasi ezo yali ya Zubairi mutabani wa Awwam, sahaba endooza mumuwulira, eyali bba wa Asma muwala wa Abubakar radiyallahu anha. Era Zubairi ono ibn al-Awwam yazaala Abdullahi ibn Zubairi, awwal mawlud fi Madinati Munawwara, ye mwana yasooka okuzaalibwa mu Madiina. Basiraamu baatuuka mu Madiina baagezesebwa, tebasooka kufunirawo zadde, era Abayudaaya baali batandise obboogerako ebitakwatagana, naye Allahu tabaraka wa ta'ala n'abeera nga yabaziiza kubeera nti ejjoogole baali
bagezaako okusaasaanya alizikiza. Kakati Abdullahi ibn Zubairi ye mwana yasooka okuzaalibwa. Fafarihu bihi ridwanullahi alayhim ajmain. Bamusanyukira nnyo omwana oyo basahaba bonna. Wa ala rasihim arrasuli sallallahu alaihi wasallam, nga bakulemberwa omubaka. Bamusanyukira nnyo Abdullahi ibn Zubairi, era y'omu ku basahaba abayivu bwe tuba tuboogerako. Kakati embalaasi ebbiri ze baalina olutalo olwo, emu yali ya Zubairi mutabani wa Awam, era ekirala Zubairi ono mwana wa ssenga wa nabbi gwe bayita Safiya. Naam. Wathani, bendera ey'okubiri n'agikwasa Miqdaad ibn al-Aswad. Miqdaad ibn al-Aswad gwe yakwasa bendera ey'okubiri. Tugambe bendera esooka enjeru yagikwasa Musa ibn Umayr. Musa ibn Umayr. Bendera mbaka zirina enzirugavu ebbiri, emu n'agikwasa Zubairi mutabani wa Awam, ey'okubiri n'agikwasa Miqdaad ibn al-Aswad. Wa 70 ba'iran يتقابضونها وكانوا يتبادلون الركوب عليها كل 3 أو 4 يتناوبون بعيرا. Mbeera yali yakazigizigi, mbeera yali nzibuzibu, mbeera teyali nnyangu. Tugambye obusobozi baalina butonotono, baatuuka okubeera nti ensolo emu bagyebagala abantu 3 oba 4. Subhanallah. Nsonga olabanga ey'okusaaga, naye nga yaliyo ddala bantu nga 3 4. Makulu nti baabagabana olugero nti wali ono bw'alinnya ekigero bwekiti, n'omulala bw'atuuka omulala alinnye bw'atuuka omulala bwe bityo. Abantu ababeera bakola ki? Batambulidde ku kintu ekimu. Kale nno bwe batyo baawanyisiganyanga solo 3 4 فكان رسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعاقبون بعيرا. Ombaka ali mwetoowaze nnyo sallallahu alaihi wasallam. Kigambibwa ye be yali awanyisa nab'ensolo yali Aliyu mutabani wa Abi Talibi ne sahaba gwe bayita Murthid bun Abi Murthid. Mpozi baali nga abasatu abo bagenda nabo bakyusaganya ku nsolo. No bwe yeebagala kiseera kitundu bwekiti ng'omulala agira, no bwe yeebagala ekitundu bwekiti nga agira ng'omulala yeebagala, mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kaakati waliwo obwetoowaze obwajja wano. وضرب رسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه غاية العدل والرحمة. Mbaka sallallahu alaihi wasallam songa ezikulembezaamu obwenkanyankanya n'okusaasira, era loolu bwe yajja oba loolu bwe yajja eyiye nga yeetaaga kutambula, ate mulala doolu ye oba loolo ye yakuba nti yeebagala. Kiki yakola? Qaala nahnu namshi anka ya Rasulallah. Aliyu ne Abi Mursi namugamba ya Rasulallah, kitulekere tugenda bimala. Ombaka teyakkiriza sallallahu alayhi wasallama. Faqaala ma antuma biaqwa minni. Yabagamba simmwe munsinga amaanyi, wala ana biagna anil ajri minkum, era sinze mbasinga okufuna empeera. وصار الجيش قليل في عدده كثير بروحه وإيمانه حتى وصل إلى بيت سقيا خارج المدينة. Mbaka ejje alipanze bulungi nnyo, lyatandika okutambula olugendo lwalyo nga lugendo lwa bukkiriza obwannamaddala, era ekutuusa lyatuuka kyebayita Sukuyona, kiri bweru wa Madina, kiri bweru wa Madina. وأسكر فيها واستعرض رسول صلى الله عليه وسلم من خرج معه فرد
ليس له قدرة على الحرب المحتملة الوقوع omubaka bwe yategeka ejje kifo ekyo bulungi nnyo n'abeera nga alina be yazzaayo je otalunyiirire baani be yazzaayo mwe muli Bara bun Azib omulala Abdullahi ibn Umar olw'ensonga nti baali ndowooza babulayo naddala Abdullahi oba mwaka gumu aweze emyaka egy'ekikulu baali tebanawiza myaka 15 omubaka n'alyoka abeera nga abazzaayo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wano nno tuyigawo nti mu butuufu ddiini yaffe si yakufuŋŋana. Omubaka teyakolako kintu kyonna nakifuba. Embeera zaabanga bbiri. Embeera eyakkangako obubaka nti kino kibe bwekiti ne bwekiti, ekyo omubaka aba takiyingizaamu bwongo ntetenkanya ye, kuggyako entetenkanya etambulira ku ekyo Allah kyalagidde. Mpozi embeera endala y'ey'okubeera nti kaana yushaawiru sahaba, yabeeranga yeebuuza ku basahaba ebbanga lyebanga ensonga eyo nga sigamba nti obubaka bugisseeko bakiwabula kugamba nti kuwaanyisiganya birowoozo kuyo. Omubaka yakikolanga nga bwe tujja okugenda nga tunnyonnyoka insha Allahu tabaraka wataala mu ntalo ze, n'abeera nga yeebuuza ku basahaba tukoze tutya ku nsonga bweti, tukoze tutya ku kino ekiri mu maaso naddala ku ntalo ng'ezo. Babeera nga waliwo abaavangamu endowooza ez'amaanyi, omubaka n'agenda n'endowooza zaabwe. Kaakati ebigambo byo obutuufu bw'ensonga biwanvu ddala ebikwatagana ku lutalo e Badiri, naye nga bwe tumanyi nti omusomo gwaffe guba n'obudde obugere, tetwagala kubusussa nnyo. Naye nga ebigambo bino tubisoma tebiringa mwe tusoma piku nti bw'oba osomye okole kino n'ekino, wabula bino kusika omuntu omanyi obusiraamu gye bwava, oba oli awo bw'obanga okusika okwo okusikidde mu ngeri ya bukkiriza kiyinza okwongera ku busiraamu bwo, kubanga entandikwa y'obusiraamu yali ndala nnyo ku busiraamu bwe tulimu olwaleero. Tusaba Allah abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.